Karama TV omuwala oyo oba omukyala oyo Kadamu oyo gwe mulaba mu kifaananyi awo bamuyita Azeena nga yagenda mu nsi ya Jordan. Ekizibu ekiriwo nti Azeena talabikangako okuva ebbanga lyonna lye yagenda, yamazeeyo omwaka gumu n'ekitundu kati nga abantu be babadde basaba, mikwano gye gibadde gisaba. Omuntu yenna amanyi ku Azeena ekifaananyi kyekyo kyennyini kye mulaba awo asobole okubeera nga asobola obbakontaktinga oba osobola okulekaawo comment oba message Kadama TV kuba abantu beewaabwe beeraliikirivu. Ate Azeena naawe bw'obeera nga gy'oli gezaako okulaba ng'okontaktinga famire yo oba mikwano gyo babeere okubeera ng'emitima gibaka. Waliwo bakadaama abatera okugenda mu nsi zino n'abeera nga yeesala ku bantu beewaabwe. Ekintu ekyo kibi nnyo kuba waliwo ababula gye bali, waliwo be batta gye bali, waliwo be bawamba gye bali, ng'omuwala gwe mwalaba awo gwe baawamba ne batwala mu ddungu ng'abadde yakola emyaka 4. Mujjukira vidiyo eyo omuwala yagamba abadde emyaka 4 ng'akola naye nga just baali bamuwamba n'essimu baazimuggyako. Eyo category nayo weeri, ng'omuntu oli mu buwambe nga tolina ngeri gy'osobola kubeera ng'okontaktingamu abantu, basobola okukikola n'essimu ne babeera nga bagikuggyako. Naye ate ne wabeerawo ne category y'abakadaama abagamba nti nze neesonyiwa abantu b'ewaffe. Weesonyiwa abantu b'ewammwe ne weewa baani? Ne weewa Abawarabu? Embeera eyo bw'oba ogiyinamu mu mutima n'ogamba nze neesonyiwa abantu b'ewaffe, manya ogenda kubalwaza n'ebirwadde by'otamanyi. Tosobola kwesonyiwa maama wo, tosobola kwesonyiwa taata wo lwa nsonga nti abantu abo babeera eva nga bagamba omuntu waffe gy'ali, mwana waffe gy'ali, kugamba obalwaza. Oyinza okugamba sijja bakontaktinga oggyeko essimu olw'ogizzaako nga bagamba gundi yafa. Ennaku zino abantu Uganda bafa nnyo. Lw'olijja okugizzaako nga bagamba munnaye taata wo yafa, munnaye maama wo yafa, munnaye gundi yafa, nga ekintu ekyo kigenda kukubeera ku mutima paka kuba ojja kyejjusa. So tukubiriza bakadaama bonna bw'obeera eyo nga toli mu buwambe, tebaakuggyaako ssimu, gwe n'osalawo n'ogamba weesonyiwa abantu b'ewammwe, eyo ebeera nsobi. Funayo b'okolagana nabo ategeezangako okubeera nga weefumiintirizaamu nti ddala gwe singa gw'obadde ozaala omwana wo n'agenda mu nsinga ezo, bw'agenda mu nsinga ezo n'abeera nga takukontaktinze naye ng'asirise busirisi gye bali, ne bebeera Europe ne bebeera America, waliwo omuntu ng'okuva bwe yagenda taddanko waabwe, okuva bwe yagenda takyayagala kubeera ng'akontaktinga famire ye. Naye abantu abo bakola ebintu ebyo era mu nkomerero babeera na bizibu. So omuntu yenna nga oli eyo ng'omanyi omuwala oyo oba omuwala oyo nga omukyala oyo nga naawe owulira famire yo eri mu bweraliikirivu, era yali yeetaaze okubeera ng'ogikontaktinga. That is bw'oba toli muwambe nga baakuggyako essimu naye nga owulira. Kuba waliwo ne era story gye twabaleeterako awo. Kadamu yagamba nti okuva maama we bwe yalya ssente ze, essimu yagiggyako, takyayagala muntu yenna. Nti essimu ennaku zino lweti abantu kwe bafiira e Uganda bagamba bugambi gundi yafudde, gundi yafudde, gundi yafudde, gundi yafudde. Ojja kuzzaako essimu eyo nga bakubikira abantu b'otasobola na kutegeera naye nga kijja kuluma. Naye babeera baakulya ssente, kiteeka side kuba ssente tusobola ozikola oba omuntu okola bukozi ssente. Naye omuntu ng'avuddewo bwejjusa, muzeeyo ne bw'aba yakuliira ssente lwalivaawo lw'olitegeera nti kale mu butuufu yalibadde akyaliwo ng'azirya, ne Katonda n'ogira ng'okyamukuuma. Katuwulire voice note ya mukwano gwe naye bambi naye ali mu bweraliikirivu kuba Azeena talabikako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Webale tuweeza Mr. Kadama TV, webale nnyo, webalire ddala. Kansubire nti wasibye bulungi wamu ne baganda bange ne bannyinaze, kansubire nti gye muli bulungi. Mami Kadama TV, omukyala oyo ayitibwa mukyala Azeena, ali mu nsi ya Jordan teyagenda. Omukyala oyo ayitibwa mukyala Azeena ng'akitutte ebbanga lya mwaka nga mulamba n'ekitundu nga tetumuwuliza, tetumanyi oba gy'ali oba taliiyo, kitegeera.
nti tugezaako konfaminga ne contact gye yali akozesa naye etulaga nti yakwekebwa tosobola kuba nti otegeera kifo mweri tosobola kuba nti tufuna information yonna kati wabanga oba wafunye namba ye n'ogezaako mukubira akulaga nti kwali ku layini naye setumaasooka talina ssimu bamuma essimu naye ewo ekyaddako teryamanyi oba yamanyi. So Mami Kadaama TV gyenkubiridde omulanga eno oba eriyo yamulabako oba eriyo amulabako nga gyali maybe naye ng'obuzibuzibu nga bw'obimanyi ebibiyumba buli muntu gyali gyalabira enjuba n'omwezi naye mbadde nsaba taata woba ofunye voice note yange eno nja kuba neetaaga ku buyambi bwo